sebalina wakutandikira naye okutambula obulungi nja kusooka nzirira gye twatandikire. Bantu bangi nnyo ebbalibbali balensa musiikeko kuba kino nja mukikwate bulungi obwali bunuma era obulwadde obwadde bubonyabonya bwebuyita pancreatitis kebayita akalulu ensuubira mu Luganda nga mutawaana guli nti ebiviireko obulwadde obuba bingi. Stress abuleeta, waliwo obujja obwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu, waliwo obwakuba nti omuntu ali omwenge naye abantu baaganya okwesa ku kyomwenge kuba kibalina mu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo butawuula, butalya bulungi, butalya mu budde era obulwadde obwo bwannuma bwatuusa ku mbeera nti pancreas yange nga teproducinga enzymes zimala kugoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere. So bakwano bange obudde bwansanga embeera nga bwemwagiraba ne baadwiti ne Nakasero hospital, maama wange ne taata ne famire mwenna mwaliwo beebaza. Bwe twabeera e Nakasero abasawo bakola omulimu bulungi nnyo tuyanziza ng'ettaala eyo abasawo baagezaako nnyo okulaki ekiddako babakyabiteesateesa era mukwano gwange nnyo omupiira mulago lweta Juliet Zawedde mwena bumumanyi nannumirirwa kuba yalaze mu ggwanga ngazze okukola ebintu bye nga tulina pulaani mulwano tugende e Saudi Arabia nga mukwano gwere kyembi yansanga ndikulwadde nangamba Joseph Sisa kuvaamu saazi nzirayo mu America ndibweraliikirirwe nnyo sigamba nti abasawo wano tebakola mulimu bulungi naye mbadde nkusaba tojja kusobola kuwonanga. So bwe tufuutuka wano ne tugenda mu America twatuuka ennaku z'omwezi nga 22 ne tubeerayo Christmas ne tusangawo nawe ebyaddala kyakutakinganyo nnyo nti mu myaka 25 gyempeeza eggwanga lyange Christmas nasooka omutali nazire endala saaziryanga nagenda kuyimbira mu bakwano bange naye eno yansanga ku kitanda nga ndyawo seesobola. Mukwano gwange Juliet antunuulira nagamba ne Kabiri olaba oli mulwadde n'eki kyosinga okwagala essaawa zino nga njagala kuwona nagamba naye bwokufa ekimuwaalo nemava ekiwalo gwandinooza bingi nnyo nagamba lwaki tutula ku kompyutayo nema njagala genda mu ddwaliro nagamba kale tugende mu ddwaliro bemwalaba nebantika mu ambulensi netugenda mu ddwaliro mu ddwaliro era abasawo b'e Nakasero kye baŋŋamba kyali kinoma nabo nga bakola ki kyebagamba bwe twatuuka eyo ddali twakola okukujjukujjwa empapula z'e Nakasero tetwazibalaga tusobole okompeyalinga n'okulaba oba Nakasero kibuga ekituufu oba kikyamu neera diagnosis eyavaayo naye e Nakasero. Kale bonga Abamerika ne bagamba kasooka tuyite emabega tebaaba bakolagala kola operation bagamba oba pancreas yange teproducinga enzymes zimala kujja kukiriisa mu mmere kuzza mu mubiri tukibypass nga tutya awo kambuukeo bingi ebyaba makati awo nembeera mu ddwaliro bannaye abali emabega tukankaneko meeting ebyemu tusobole okuwa abalala abagala okuwulira omukisa nembeera mu ddwaliro awo kyamukisa mulungi netugenda ne comparation eyagenda obulungi nezera ateeka manya Amerika wo bakola ebintu ebyanjawulo ne wonga ozadde mwana tebasobola kukumya mu ddwaliro okumala nnaku 2 ozaala omwana leero waita naku 2 noddeewamu kubanga ebitanda baba bikozesa ku bantu abalala. So nezera ewaka abasawo ne baŋŋamba mpumule ne bampuliscribinga eddagala kakati osangibwa nga teweesobola eddagala ne bampuliscribinga osobola okufiirayo baprescribinga eddagala baliyita Creon erimu ku ddyo amadagala mangi ge bampuliscribinga mugakatono mukuluga nga tisibisobola byonna bwomu eddagala obuddagala erya Creon lye bampuliscribingira okuba nti inodimira sinaba kulya nodimira amaze okulya treatment ey'emyezi 3 ng'erula $9. Kakati awo nina emikwano mingi nnyo netuvaawo ebyo ne tubivunuka papa
batuuse okutuunya babalu bange nyumiza kati dakika 2 naye ebintu bibadde mu myezi 4 gye mbadde mu US bibadde bingi nnyo naye omutwe bagungamba ekintu kimu kamiliyoni guma sooka weerowoozeko ng'omuntu kuba eggwanga likwagala oli mulamu wangi yes so mbaddeyo mu America ewa Juliet zawedde yenatuukira wakaawe bingi abantu bibasa okulimba limbo bakuze okuzuuzazunza neyamba kakasa nti Juliet muntu bulungi nnyo ku mutima n'embwe olw'ensonga nti Juliet yali asobola okusalawo okunziruukirira naye nantuuse wakaawe maybe ne bansosola oba ne bamboola nembadde wa Juliet nga n'abaana be nadde tukaayo babadde bakaaba ngababa Uncle Chameleon you're gone so abadde bantu bawamu nga tubeerawo nga family wizomanizo jende naye nga gyali omusajja wa butawaana bakwano bange wizo omusajja wa kabi nnyo naye lwansonga wizo bwati bajjogera nano mu America Juliet yambuuza tugende naani maama tugende maama n'agamba nze visa yange sigirina dadi tugende dadi n'agamba nze sirinnya nnyonyi myaka egy'ennyonyi nagivaako nabuuza ni bwangu agende nensukira nti wiza alina visa yentwala muki mu America ne muga wiza omuterekerako musajja watu yangamba kimu kamire ng'obogambe tugende ne mujja ku famire ye gy'ataabira naye ku Christmas bokisingire negenda yalina emirimu gye asatu ku lumu ne lugenda yalina emirimu gye nga lumu ne lugenda talina famire ye 26 ne lugenda Valentine's Day yali badde alina mukyala we nalo ne lumuyitako ne Easter badde egenda mukwatirayo so mwebaza wizo olw'obugumiikiriza n'okusalawo awo muze emirimu gy'okujjanjaba nze mukulu we yes kakati okwebazako kuli very important abantu bangi nnyo berina okwebaza era nebaza nnyo bannamawulire nnyo nti muzze okundako omukwano obubaka bwange mu butambuza abantu bategere nti nasiima nebaza Juliet zawedde ekyensuso ennyo abantu bangi balina n'ebisinga ebya Juliet naye omutima oguyamba tebagulina nga balinnya Juliet zawedde nebaza nnyo mama wange ne taata wange ne baganda bwe bapalaso tumina mwe babbeeyi sisona baafodinga nebaza nnyo bakwano bange mwenna gwendabire gwesirabye abansabira mwenna mbebaza nnyo n'obwetobaze obw'ekitalo era mbasaba nga dadi bwagaye nti mande tufuneyo akadde dadi yabadde agamusabire nze naye ze mbadde nteesa tuddemu era tukuŋŋaane mukama awulira amaloboozi gaffe nga tusabira ate abakyali mu ddwaliro n'abattako mukono gwe nange enkomyeyo bakwano bange balaalika management mwenna mukitegeere nti Kamere gwe mulaba tannawona kulwansonga nkyali ku ddagala lyange naye olw'omutima gwannumidde waka waffe eddagala nsokibirire waffe era ntera kuddayo mu America for review naku z'omwezi nga ozanga 2 May nzirayo bakole review bakebere paka netunakimuzika nga nkoze eki nga mponye yes okwebaza okwensuuso kwa Bigi webale kunjagala na butanjaawo ne management yano ne Bigi webale Lionel ame mwenna mwezatatu era kwire nsonga Palaso ina show ya 17 May Palaso yakuta amateeka n'agamba show yange ya August ekyali n'agamba musobola okulekera wakajanja soka tudde 17 May bwe yakyogedde nenkwata mu nsonyi nabale sikola nnyo era mukimanyi mwenna nenkwata mu nsawo yange nembagulya tiketi 5 eza Sanyo Festival bakwano bange tuusa okubazira okwensuso eri President Yoweri Museveni nebaza President Yoweri Museveni era mbasaba bakwano bange obubaka mu butambuze mpaka mutuukeko munebalize nnyo President w'eggwanga lyaffe President Yoweri Museveni
n'ebigaanye ebimu yagambye oyagala kuddaka kambikwatemu odde ewaka eggwanga limwera. Yes, asimbirayo ddala gwegenda okusembayo kwebaza yenyini buyinza omusawo oyo ali waggulu. Oyo musawo asooka, bala basawo abajjanjabibako ebizibu eyo oli asinga. Bali engalo za Mukama ez'amaanyi. Ku lw'ensonga waliyo abalina biliyoni ne triliyoni naye nga Mukama tannabasaasira nga bwatusaasidde. Bannaye neebazannyo Katonda kinkomyeyo waffe, mbeebaza nnyo mwenna bannamawulire mwenna mwebale butanonooza nnyo kunswagala kungi okwita batakwezi gyokujyonkera era mbasaba kenkomyewo bampanye munyiriddemukko kituufu kati mbadde mbasaba muntunula amaaso yangogera mazima bane temunyogerako bigambo bimalako mubiri munsaase bakwala bange enjogedde embamuddamu temuolona temugeresa ogedde ate obunabyo gebijaba biramu emitawaana mukibatawaanye wano sisita wange olinayo birthday yakayita sweetheart happy birthday mukwano gwange joyi abawubyeko joya ne taata wange nawe amazaalibwa amalungi nakereye ne Ssaabasajja saasobodde kubeerawo misinde naye happy birthday Ssaabasajja nange kenyini kamwakoge naliwa epo bannaye ebirabo byange birinze asatuddeko mazaalibwa gange. So kyembadde nja okusembyayo abanonimbi balaze omutima omulungi n'Entebbe airport bantu balungi era nsazeewo kubanze boosi nsazeewo enkya njagala mugambe bakwano bange bonna munzikirize tuleko enkya munonimbi ndaba abantu Uganda bwe bakyakala appointment ngawadi enkya tugenda tuloka omunonimbi ejuyisi ebikaawa nabiwumula myaka 27 tunoonyaki mu kiwe n'emikala giwumula era nkubiriza obuka bannanga bali eyo mubeere bantu balungi mukuume obulamu bwamwe obulamu okugambo olukaga mwebale nnyo ddala abakuume Tinaimba tyane sitina Ssaabasajja Kabaka asanira fugo Buganda bonna naffe gatumwe twogere ku sauti twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuume. Mukama abakulembere mwebale nnyo mwebale ddala.